Udwadi lwakutuuka ng'obudde bukyali naye kati ng'ogereye. Sokole batuuse. Gye batuuse. Tetuuswale. Okuswala naye omwana wange. Kati tugende atugende. Oyo omwana nze mbuzaala. Omukazi yamunkwekako paka kumutikira. Oyinza okukkiriza diguli kati bw'aba yamukwekako kitegeeza kujja kuba mubowe ku lunaku lwa digiri. Ate batamumpa diguli ebeere wange njikiriza ebeere ne namba mutawaana kati gwate okolanga wabeera wobeera ebibbi ebyo chairman tobitunula namu. Tomanyi kimenya amateeka okuwamba omuntu nga temukaani n'enduulu zannyini ku byonna kikye mwagala muntu mwagala diguli mwagala mwana ne diguli bulijjo oliruddawa nga mperera bulijjo oliruddawa olinda biwedde sata bulijjo ze nkuwa ziteekawa wali opadde wadde ekikumi kyo olinda diguli n'olyoka ojja. Awo waliwo omusango gwennyini kati gw'ogambye oli tomina buluganda. Tukimi mwana oli ono nze kitaawe. Omwana taliko kubuuza gw'omuzaala naye ono ye kitaawe. Nze talina kitaawe namwezaalamu. Ate singa kitaawe teyandiweeredde namwezaalamu. Ekyo tekimuggyako kuba kitaawe. Ono ye yakoze. Oli mutuufu tasa muzaala yekka. Ono ye kitaawe. Nnyo. Bataata tebaweerera. Ojja kugera ssente bujoze enkuwa gye oziteeka. Ngakusanga waje gwe nja kutuukako namwe temumanyira mukyate. Temumbuusa mikono mulowooza nti kati ndi musirusi kyategeera. Amakyamaani. Ono ye mugole. Gw'omuzaala ono ye kitaawe. Bulijjo obadde omuwa ssente obadde tomuwa. Mbadde muwa. Kitaawe omulambo ogutambula.
Omuntu tayinza kubeera ate mulambo gutambula. Nenga gwakuzalamu omwana. Nenga gwakuzalamu omwana. Wange gwe. Akalakalanye nga Rolex yejje erimu. Wama kye ngamba nti ono okuba nti nabadde taweerera tekimujjako kuba nti yettaala. Lwaki ajja ku lunaku lwa diguli? Kati awo nawo tugenda tu. Abadde yaganze gye lwaddi. Lwakufa. Lwaki ojja ku lunaku lwa diguli? Bulijjo ali. Sente ze nawanga kuweerera. Ziwani. Ayina lisiti Musayi gwange nwanirira musayi gwange. Olanira musayi gwo. Sente nyingi obadde owaayo sente nga mmeka? Chairman, emulimu gwaffe teguliko musaala. Bwe nfuna omutwalo ennya zigenda. Ewani. 5 3 nzibwayo. Osiwani bazazi wabakazi. Ayina lisiti z'essomero. Sente ze wampala akakaga ke wampala kona nakaleeta. Mwakawani. Gende wabakazi wabakazi kawamu. Kati alabye diguli ajja. Mwagala ebiwedde. Oyina lisiti z'essomero. Ono talinayo lisiti ya ssomero. Talina taweerera n'omwana buna akimanyi tagenda akona ku ssomero. Wano obadde okimanyi nti nakuleeterayo ku ssente oba nedda? Abadde takimanyi. Naye ng'okimanyi nti kitaawo. Obadde okimanyi nti ono ye kitaawo? Obadde tokimanyi. Alimba si yeye. Ate gwe weezaala. Kakati kiri bwaki. Wansi. Kiswaza okkuba ow'ekkanzu. Naye amateeka bwe gaba gatuuse mba siina kyakukola. Kati nga sibakase. Ow'ekkanzu nga sikukase. Ngende. Ogambye obadde owayo 1000 si bwe guli? Gwe omusaala. Bakuwola akakaga n'okawayo. Simuwola akakaga sizimuwangako walimba. Akakaga. Kati ntwa. Kati mugahamire. Ow'ekkanzu nkwegayiridde galamira kufuulule. Jamani wandi basibye. Agenda. Okwagala ebiwedde. Wabye bwe nyinza n'okumenyeka mu by'omuzannyo. Wama chairman weebale. Weebale chairman. Katonda wa. Mwengenda kuba kulembera pakati. Tukulembere. Nusuka kaga kaleeta diguli. Takaleetanga nayo. Mwoyo kyenju mugende maaso n'omukolo. Katonda wa. Chairman wamma tweyazza jangu tulye emmere. Naye obuvunaanyizibwa abantu baabusuula wa. Nti kubanga mpaddeyo nusuka kaaga nange olwo nfuuse tata wa mwana. Saagala. Ate nkyabafuga. Mala okulya eno emmere. Mikolo nagyo giringa mikolo. Mugambye nzija tulya emmere.